yasiramuse. Namusime yasiramuse. Tukuwadde linnya ki? Ali. Nerya mwizo lalitwali. Nerya mwizo lalitwali. Era bakinaba kitose njali litwala. Tubecha amasasi tukoleddwa. Tukoleddwa koti za Uganda mwebale, high court mwebale. Koti yerangiridde nti naye ensala amazima. Etunuulira amazima. Koti ewangudde n'abantu n'ensi n'ewangula. Tuyina kutwali tubeerako naye ku zilive zaffe wasala musimeya bannange mwebalire ddala nabe tubadde nabo mu musango guno mwebale ba godfather emuke nga tetumulabye emuke tubadde naye era live mu kooti nga buli kitanga kyonna afuddamu era buli kimu kiyina sagala biyingiza mu bya politics saawa zino. ono mwannyina wa Hajji. Mwannyina wa Hajji. Salamu aleikum. Owulira otya? Wabadde okisuubira? Mbadde sikisuubira kuba abantu bangi bali mu makomera bagundirayo naye kino kyonna tukikkiriza Allah atusobozesa ne tusobola okutako olunaku. Alhamdulillah. Neebaza mwena abantu abatubeereddewo mu kintu kino fenna gye tuvudde wamu tutaabidde wamu mwenna mbeebaza. Neebaza ne bakusansa bantu ababadde ku musango guno mwenna mbasabira Allah abawe emusinga okwagala. Memusimme ate nga gwokaaba bukaaba. Soko jama kooti pressure jakukuba. Ajjamu kooti. Omulimu gwekoze kyokka neebaza ate n'owekitiibwa Allah era nze kirina suubiza Allah kyekyokutola shahada ku lunaku lwayo era neebaza kyakituukiriza era shahada gengitoola. Njagadde okulaga abantu mu nsi nti osobola okukola ekintu okulumya omuntu naye buli kintu kyokola. And the complainant in this matter is in court, my lord. Yeah, that's what I can report to you. For the statement. I'm assuming. Yes, my lord. I'm assuming. The complainant is what? He's in court, my lord. Complainant. Is also in the court. Court. I've noted. Yes, my lord. Yeah. So now. There's been a lot of procrastination in this matter because I was indisposed. I am still indisposed. I am in a position to handle this matter for the time being. The applicant filed this application seeking to be released on bail. Pending the hearing and determination of the criminal case number 27 of 2024 on such terms and conditions that the court deems fit that the grounds of the application as contained in the affidavit in support of the application are here including the grounds opposing the application also here. Not repeat them. Now go to the consideration. If I may, my lord. Court is not concerned. This is the consideration of the court. Yes, my lord. You please sit down. Before I get into the merits of the application, I wish to address a few concerns raised respondent with regard to seeking leave to cross-examine the applicant and the contents of the letter addressed to me in respect of the proceedings of the second day of December 2024 before the registrar of this court. When the matter first came up, the abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala.
musanze enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.